ready. Thank you. Kamale wetereza. Yangu naola. Manye kumudde munene ng'ebyalo gira watereza nada. Yokola yimeweza. Kati muki. Abashujagala kunswaza. Gowanga atalaga kumbigira. Kuzibulungi. Nandiwo tokasamba akalamba akalya. Wadde tonnajja nalyanga bulamba nga sikusalamu. Wa simanyi olweggulo pulogulaamu zo ziri zitya olwali kubanga simanyi mbadde njagala nve mangu ku mulimu tugendeko ku shopping. Bipemere bigenda kujjako wano naye kimanyi kugenda tukubagayo mangu kati kimanye nti ngenda kubeerawo. Okay. Ngenda kwanguwako sijye wano nkukime. We go. After shopping, I have a surprise for you. Surprise? Baby, olimba surprise bajogera. Oh. That's not what you take. Surprise bajogera. I told you to get it. Of course you take it. No. Still it is a surprise. Of course. Anyway, may I answer you? I'll be leaving now. So, tell I will miss you too. Maybe no cola, no? Yeah. See. We'll be that. Out of my way. Girls, you are welcome, but you are late. It's very time, Mom. Guys, only about the breakfast. Never know. Munga chikuba. Yatuka. I used to do anything. How can you say something like that about your friend? My dear. Nedda waba wekintu omuntu kyalkyolanga kirungi kkirizaako wansi. You've never been to Nakitegera nakitegeera. Oh, yeah. Savinga. By the way, remember, tell us about James. Hey, by the way, about James. Excuse me. What did it? By the way, how is your new cash coming? Naye bannange buuza nnyo toli mulamuzi buuza. Hey, about James. What do you want to know about my husband? Everything. Hey, tell us. Anyway, James is good. And James is too lovely to be managed. Such a change. The big one, Rachel. The big one. Sivao. Sivao. Guys, I'm set to be.
Yeah, right. Okay, Hurry up. Sunday, baby. Hurry up, girl. Morning. Long bulungi mpozi oli. Leka naawe twale eri. Singa okole emirimu gyo. It's okay, we'll come back. It's okay. Come in. Hey, Paul. It's you. It's me. It's so good. Nani Sebo. How is the morning, Sebo? Just fine. How are you? Fine. Yeah. Obulamu bulikya. Obulamu bulungi. So Kano ke report kaffe. Yeno report y'abaana Kenya. Yes. Basajja nno batuwadde project zaabwe batwagaliza ekintu kino. Kituufu. Naye nno this time njagala obenga bwe spearhead mweno project. Mukama wange. Kubanga njagala okikubemberamu. Nja kikola bulungi Sebo. Nja kikola bulungi nnyo. Tewali kijja tulema. Yeah. So suubira okubaako n'ebintu bingi bye tugenda okwasaganya mu maaso awo. Yes. So we're going to be busy. Yeah. Just get yourself ready. Yeah. Send you ready. By the way, mpitiraako ku Letitia oyo ninayo. Okay. Abekuba. Letitia. Yes, sir. What's with you? Come in. Good morning, sir. Good morning to you. Yeah. Njagala oddemu printing report ya UNESCO watachingeko email gye baweereza olunaku lwajjo. You attach it on that report. I want it ready by lunchtime. I want it ready. Okay. Thank you. So Paul. Abasajja batwagaliza naye ndowooza tujja kikola bulungi. Why? Oba oli awo akazimu ne kavuga. Kavuze. Hey babe. Ndi bulungi mukwano. Banayi natandise dde okusubwa nga nakatuuka mu office bwenti. Yeah. Ndi kimu kiri bulungi. It's only that I really miss you. Yeah. Just get yourself ready as I promised. I said it will be a surprise. Come on. Yeah. See you then. Ekintu kino. Why? Obulamu bulina engeri gye bunyuma naye kaakati nga tuzze mu ebyo. Nze tubadde ffenna okumala ebbanga. Kyekiseera nno gundi owase. Gy'ogenda ndabayo. Olabayo naye kyekiseera okola ki? Ndabayo. But obulamu buyina engeri gye bukyukamu. James, at your time, I will at the right time. It's going to come. I'm very sure about that. When do you think it will be the right time? James, okimanyi kye njogerako abakazi si bangu. Saagala muntu agenda kujja mu bulamu bwange ambuzeeko mirembe. Nzija kulinda paka nga nfunye omutuufu. Omutuufu ogenda mujja ogenda mwekuliza gwe just funa bufunyi muntu omufuule ky'oyagala. So olabira ku nze walaayi Momo, she has changed my life. Though I've changed hers too. Kyekyo kye ngamba James okulindako kubanga okimanyi abakazi abo kye bakuje nawe kye wayitamu wakiraba. Sikyabijjukira nno nabijjukira omwana anjagadde n'abinneerabiza byonna. Kyewuunyisa okuba nga gw'ovaamu such good words. Good advice. Obuvunaanyizibwa bujja with time. Naawe nkikwagaliza. Ekibatinja kibakubako tofaayo. Naye nno oli mu kwebuzaabuza. Bw'obanga tolina muwala mutuufu bw'olaba bw'oga nti ono ngamba nkulabire kuba kati nze amaaso agange galaba nsengejja.
Nkitegeera. Naye nga bwe ŋŋambye. Nja kubikula ekyama very soon. Yes. Naye omanyi genda okole. Lunch time tuli bameka. Tuna babiri ku lunch ensonga tawanyiza nnyo lunch leero erikunze naye kino tukimaliriza ne muwala wa Nanki akwesuma. Yes, gwe. Paul Bandai. Hey. Chana kugambye. Ande nakuletedde n'akakunywa kange surprise. Akuwoomera luli. Tukamaliramu naawe. Tugambe nnyo tebadde kutya. Ninguwasiira mu kintu kino. Kimanyi naawe. Tugenda genda n'omukazi gwe. Ya. Tusobola kulima nale nkulimbye. Leka naawe, we shall go. See you, dear. Aha! Kanchirimbe. Gwe mwana Tony, lifoniro lya kabi. Ne papa. Leka nawe ate nze ndizalawa. Ezisiza n'okunzisa nawe. Gwe naye gwe kyenkubuuza. Wali obadde kaawo ng'owuli olina omukyala gw'oyagala naye ng'otyo mutuukirira naye nga buli w'omulabako olutiko lumeera wenna n'owulira nga tokyalina n'amaanyi. Papa, watandika ddi okwagala abakyala? Olina kwagala naye buno obwala obuvubuka, obwana obulina amabeere, obwana obuvubuka. I know. Kyogera kituufu naye nze ono kwenfiira. Mpulira obulamu bwange bwonna oli bwenjagalira ddala. Kitegeera nze kwenfiira. Papa, oyagala mukyala kofiira si buli omu wabula oyo gwe nkugambye. Ye yaliwo oyo. Awo nno oli ku nsonga ate wano watera obeera wano ge matwale ge babeera muno ayita wano ate manyi oluusi aveeyo engulu oluusi eno wano wentera omulengerera. Yaliwo nze njagala mulabako oyo goyita omukyala. Ate gwe olaba oli mu bbulaaka oyo kikyotalaye bono mu black. Yowanna gwe nyinza mufuna ntya? Papa, okyayagala obulamu? Tonyumiza. Oyo mukyala w'abandi ate bawe mukambwe asabula emiggo asamba byonna togenda kuwona muganda wange. Tony, wulira byoddamu nkimanyi naye my heart is under her custody. Nze mpulira kwenfiira. Nze nga kyaliwo ebikasudde tobiŋŋamba omukyala w'abandi muveeko. So kumpe plan nyinza mufuna ntya kyekikulu nyinza mulya ntya fune naye papa nina plan. Nina plan. Hey, Anang, customer wanga, you're most welcome. Thank Long you. time. Inesi kaseera kanene boss wange nga wambulako. Nzuno ndabise. Bela wano n'obwakabisi kyakulaba. Ate kenzize bonna bundage. Kirabika ono. Ate ono gwendeesa ategeera byakabi byokka ono. Mama asanyusa okulaba. Byakabi byokka ono byategeera. Mulageeko ne wali wonna mutwaleko wali munana. Boswa ebyakabi bibaamu muneeno empale ebirungi tokyalabika t-shirt zibeerawo waneeno simanyi kyolika obuze emirimu gigamba ki? Mirimu mirungi wabula mukyusizaamu bana tukyusizaamu naye nga byonna bintu weebiri. Hani jangu ontegeerere mukwano jangu nonyeza t-shirt nze ate kati ebyo gwalikolako mwenna bagobye kati ono ye designer wange ono ye designer wange kati kyagamba gamba maama batugobye ffe. Tekakoze ako kanaakola ate kasita oyogera
tekikole ekyo Kano kajja babe. kajja mukole Jangu shani okajja. Nakitwala. ate jini noonyeza ku jini saizi ogirabye okay. Kale. Okay. Grace. I'll take Jojo. Oh my good baby girl. How are you? I'm good, thank you. Time. Oh, who's it? I know. Have a seat. Nina gwe ninze. Kagai. Si guy mukwano, baby girl okuluno. Diru zange ngedda. And I'm also here to meet my guy. Anyway, it's a long story. Ate chichi birungi bibi. Kale biri fair. He's married. He has this. Obimanyi naawe. Ogenda n'omusajja omufumbo. Ate oba njali talina ssanyu, nze amuwa essanyu. Nkitegeera. Nengaki? Tewali. Obulamu. Kola ddiiru zongedda. Nkola ddiiru gwe, nze siri ku ebyo njagala ssente. Njudde okulaba, badde manyi ne mu Uganda tokyalimu. Nga lwaki? Nze ki Uganda kinnyumira, siva mu Uganda. Kitegeera baby girl. Ogenda kumpa ku ssente. Okay. Nsaba ku nnamba yo by the way. My number. Yeah. You have to keep in touch. The one on whenever it WhatsApp. has been long. I know. So, thank you, baby girl. thank you. Anyway, kankuleko olinde omuntu wo. Tony. Ha, boy. Ondwisizza ki ekiriwo? Gamba oti. Kajjamba. Kajja mukakute. Okuva ssaawa mmeka nga ndi wano nkulinze. Naye kasita ntuusire ekisinga obukulu. Okay. Nagayi gwenjagala ebifaananyi. Okay. Kyemayi batira mu kafo kano. Kano kennyini muvika waneeno. Muno muvika wennyini. Okay. Naye nga bulijjo njagala kinkolere. Njagala kinkolere kubanga kano kadi nga yegambye kaliko ssente. Just njagala ogitwali gayi gwe nagambako bamuyita James. Mujjukira. Oyo. Okay. Njagala just bifaananyi. All right. Then njaba kukolako. Kale kati. Yeyo kapo gye nagigamba. Eno. Yeyo kapo. Mwana ekyo kigayi gwe nze nkimanyi. I'm happy. oli musanyufu woba musanyufu nange mba musanyufu mukwano bulungi kati tunulemu tujja kuyita olunaku lugenze lutya mukwano Kati wano kwayitawo bati. wano bayitawo kuvika oli mukwano gwe ntera okuba naye We mujja ne Paulo. wano ebya wano birungi ka juice ka wine. Wow. So obeera ate nga kali. I'm very happy. Wow. Bw'oba musanyufu mukwano nange mba musanyufu. Naye essanyu lyo
Lyeryange. Tomanyi baby? Yeah. Olusimbera unengamba nti basinga wali tokola nga tusibe waka tubeerawo gafena tubeerawo babiri kwegamba nga tolina woolagayo. Netubeerawo nga tunyumirwa. Nange nno nkirowoozaako oluusi lwa ebiseera ebisinga bwe mba ku mulimu nkusuba okamala obanzireyo nembeerawo nga nkubamu obufaananyi oba kati akola ki oba ali ku ki naye nga tulina okukola omanye ebiseera eby'omu maaso bitulindiridde. I wish it come to pass nga tuzaddeyo ebyana ebirungi ebinfaanana laba nno kale mugenda n'eri. Excuse me. Leka lwaki weeyagaliza otuuka ku ekyo? Ize mama waabwe. Nze kitaabwe balina kufaanana nze. Kale tuteese kakati gwe bakufaaneko figa nze banfaaneko amaaso because I have good eyes. Tegakuba. There you are right. Oli mutuufu. There you are right. Yeah. Omanyi olina engeri gy'ontunuuliramu n'ombuza n'ebyokwogera munnaye. Kyobalaba ndi mu maaso. Mbisaana. Kakati nno labayo kino njagala okukikuwanga obweyamu nti okuva lwe wajja mu bulamu bwange ebintu bingi ebyakyuka like the way I live. Gira tuleetera ku bino tuweeko ebyo bye tusaba. Obulamu bwange wabukyusa nnyo mukwano kati nange nkola kyonna ekisoboka nkyusa obubwo ate tukyuke nga tufuuka tugenda kubeera muntu atya. For sure. Kino kitulimu kyanjaba. So, thank you. So, tunywemu ku lw'ebiseera byaffe eby'omu maaso. Okawulidde? Nziragayo bano abavika babitegeera. Nkwagala nnyo baby. Nkwagala nnyo. Kati nno nze tewali nnyo esobola kumalayo ngeri bwe nkwagala mu mukwano kuba nkwagala n'obulamu bwange bwonna n'ebiri munda mu nze bikwewulira. Waliwo emyaka ekyayita. Buli kimu kibeerawo n'ekiseera kyakyo. Really? Yeah. This is our time. Actually, this time ngenda nagendako mu church nebaze Katonda mpeyo n'ekiweebwayo ekinene kuba okulaba tegaali magezi gange. There is the way you came into my life, dear. Really, it was God. Njagera mu church mbe munakayimba kano mu Katonda. You know, ensonga zaffe azibeeremu paka last. Kuchimanyi bwe sofa yagera choka mtu de munyi myanga batayika. Oloze twaje okola kaza musango giro okola. Okola nnyo bajja kusasula extra. Mama mbadde nkugamba. Kiri kidali okijjukira. Kiri ekitala se. Kulira kyantama. Sagala kisisinkana lunaku yadde Nora. Naawe munanga yakuteekanga mu sse. Eza waki mukono gaamu kiri. Onyirira lwakuba yegayi. Ngana bafunye ebinyumya nange kantukule. Bade manyo genda kola paka lwakulonja. Mama mchebali. Mwebali nnyo. Ndogoza nze mukakwata mama. Bosi wange. Ondeterera ebisimu. Lete ebisimu. Nenda temufayo ze kanfukamire. Lete ebisimu lansimule. Kwenda amasonyi wange afune ezisasula wano. Ng'afune ezibasasula. Okolotya. Okozi wavaawa. Soko nzijukize.
wabawa naye oli wano nesi kati kusonyiwe ng'oli wano nesimbye mu maaso banangu abantu bamwe abaaki agaana bagatebiriwa naawe omwana tumuterezanga banagenda bakuki akabuliriza omwanyo mama mbeera wano nembasubwa nenyamba banagala okundeetera ku kiboozi baliwa mukwano ng'alira yengoonyirira mama buli lukyokyoyafa awedde okwagadde oyogera ku kyomwani kakati oli munnamu oli gwe mwajja naye olw'ekibiina kyaye bebitikula mama yandekamu akalungo omwana nga yajja atijja bali bitya ntereko ngenda ndaba mukwano gwange oyo mmemu ng'atujja n'ebbaawe ne musaasira ate nga lwaki obeera tomusaasira omwana yasigala mukasala kkubo naye ali kyejjusa tasobola butakyejjusa nabalabye nga ekyana ekyakakiti kyesibye ku musajja omu bwekigenda bwekikola binakuwala namulabye ng'atambula mukuwe bati babadde ne james naye ng'oyinza okulowooza oba tebali awukana twagenda juuza ewaakyo ekitugamba muyingire bamuyingira munamenyera oluggi lw'omusawo bannange ng'ataatijje abasajja obamanyi ndiwoota zennyini omala gisimulula n'olyoka omanya nti ekusaze webale nnyo nga tonnagisumulula oba olaba eyakayaka eti ng'eringa enaavaamu omulamu gisimulula olabe ng'olinaloozi yennyini kaki kyajjudde munabavaako atalinga atali wa mukampala muyavaaba ye mwandi onogonyumya naye nga mukwano gwa mmomo wano wabajjamu tunyumya amawulire gasanyu oleetagannaku kati ebyo bikwataganira wane bikwatirako gwa banange ebyana by'omukyalo banabyo byabaki gwe tonaba woosuulira layini nawe otasuulira kati eyebadde ejaawo gwe tukifeeka muna yabaana mbajja mukyalo nonderera nti bamufumba balemba bonna nendeeta eno tokifaako ekyo tokiraba n'emimonde kati gwe bali eyo batijja bati nabagamba bave ku bufumbo naye tebawulira webale eno mukambala ngodda mu bufumbo obulamu bukunyumidde buli lunaku omusajja alaba omukazi omupya buli lunaku omukazi alaba omusajja omupya kikuyisaako kyobuuka nakyo buli lunaku Hi James, oba enkya wandimpaddeyo kadde ne twogeramuko. Gwe simanyi biki byotugenda okwogera enkya byotosobola kwogera. James naawe kasita nze nkumanyi. Hello. Nkuyambe ntya ssebo? Nyingire. Oyingire? Omala kungamba gwegera nekyagala omugamba. Ate gwe bw'otuba oyaniriza abagenyi. Tondaba? Osanze nina byenkola mu nnyumba so tonsuubirako ddala okuwuliriza bintu ebyakisibu. Anyabo osooka okomewo nina kyenkugamba. Simanyi oze kummalako mirembe. Nsaba ompulirizeemu ekituufu kiri nti manyi bulungi nti omwami wo taliiwo olwaleero era nga tewali bulabe bwonna nkambye kenfunye omukisa guno kangukozesa ekituufu momo nkwagala n'omutima gwange gwonna buli gwenkulabako nze nammera olutiko emirembe gimbula neba naye mpulira gwe neetaaga mu bulamu bwange bane nomala ompa omukisa Bigambo obadde awo n'olowooza nti kwegamba momo ali awo atawawa mukwano era waba anoonya gwayagala agwa ku ggwe bwe yeetaaga mu bulamu tegedde bulungi fuluma ogambye va wano fuluma zize mu bulungi sebo fuluma sijja kuwanika
Hello. How are you? Simanya okomya okungamba bya kisulubyo. Achikulu nawe wechanga changa nkuletera ebintu ebyakabi ate n'obeerawo ne wechanga kati ki ekiba kikwekyanza? Ngoletera nze byakabi. Wakana kwata. Kwata bino bibyo. Bibyo. Gabino bijewo. Ono si James. Yo James oyo gwowana buli ssaawa gwofiirako yoyo. Bino bijewa. No. Ono si James. Ono si James. No, ono si James. No, ono si James. Jabaliko boss. Yes, hello. Mukwano gwo bali luddawa? Mukwano gwange aliwa yenna? James. James. Nga tulabika kuba na deal yonna naye kiki? Seka kuba na deal naye nabye nendata z'okumuwa. Okumuwa. Okay, kale bimpe nja bimuwa. Naye nga birabika byakyama nandyetaaza okubimukwasa ye kennyini. Omulaba wo wano bimpe nja bimuwa ngenda nakumulaba olwego. Okay. Hello, James. Ogamba ki muganda wange? Oliwa. Okay, ekirungi oba ogenda kutuuka waka. Waliwo ebintu bye bampadde okukuleetera. Kanyangwe mbwangu mbikuleetere. Okay. Kale. Bulungi. Aliwo omukulu badde manyi ngenda musanga. Tanaba kutuuka naye kyemmanyi buddebo. Okay. So, how are you? Okay. Obulamu bugenda butya? Mubutambuza butya? Obulamu si bubi. Okay. Kirungi kubeera n'abakanyiriro keeko. Alawe twaleeri. Kyekyo. Akanyiriro kaje musaka. Yeebale kulabirira. Nange mulabira. Ate ekyo kyekisinga. Weebale nnyo. Yeah. Katumulindeko kubanga nina ebintu bye njagala tumuwe. Mbaddeyo awo tulabira n'omusangayo. Okay. James. Otuuse. Baleeta nsooke omusajja. Nva mukubira simu n'aŋŋamba kino alikubaje. Just nawe ntijjeko olunaku lubize tutya? Kyekiyinza okufuula olunaku olwo omugenyi bamufunidde katriisi kakyayi. James, ndi okay. Mbadde nakenywamu okubidde essimu. Si lwa bubi. No problem. So, Paul,
Ungambye ulina byonna etaasa mangu. Nina akasajja eyo mbadde nenywera bulungi ka soda kange. Ninsanga kagayi ne kampa ebbaasa ne kaŋŋamba nti simanyi ya James. Ngamba James amwagaza ki ono? Naye ne ŋŋamba kanyanguwe. Ya kampani. Kikyaki? Mamu! James. Mamu! Jangu! Biki? Kuyinza ozigiriza. Biki bino byenda? Kiki esikuwa James? Kiki otumanyi? Kakane. Mukwana ati kiki? Ng'okaaba, lwaki okaaba? Ndeka. Sajja kusagamba kutunulako. Siri wano mu bubi. Wabula nze kinkwasa ennaku okulaba omukyala omulungi nga ggwe ng'oli mu nnaku ng'okaaba. Lwaki oba okaaba? Ndaba gwe wabireese. Ate ntya? Nongegeza kungaba muno ndi mwezi. Agamba ate nti oli mwenzi nga yeye mwenzi. Nga n'ebifaananyi obujulizi weebuli. Wabula abasajja beekaza. Omusajja we yeekaza. Ebifaananyi nga tulinamo. Olabika gwe wabikubye. No. Sobola kikola ekyo. Sorry. Hey, what? Ogamba kigwe. Kali papa. Chebali. Muganda wange. Storage. Chekiriwo. Banga dene. Yo, Tengo listed. Listed. Yes, mtawana janse no. Che. Obulamu bugamba ki? Obulamu pola muganda wange. Ndi wano kasoda. Naye nyagadde eyinewe ekisooka. Naye ki? Webale mwana biwankolera diru yayita mbulungi. Nze bwentyo naawe. Wazanya. Nali simanyi nti oli mugezi bwotyo. Papa naawe. Nga tosimanyi nti ndi mugezi bwentyo. Kubongo bwennina. Naye Tony, maye kyakunkubiza n'essimu. Naye ki papa? Momo asiba mu nnaku. Ayina engeri gyankwasa ennaku. Eyo biveeko naawe. Asiba akaaba. Obuziga wa kikyalo obwaggoonya naawe. Gwe Momo. Muwe mu just akadde. Agenda ttereera. Now, come on. Momo Jones. Stop it now. This is too much. Stop it.
Look at me. Mom. Stop crying. Mom, oka basi solution. Mom, we need to be there. Nenga wona yo mwenge see a solution mu kintu kino. Mom, choli okola just be a good wife to her, mom. Which much you gonna tell me? Yeah, but calm down, mom. Please, adapt yourself today. Look now. This is too much. Mom. Calm down. Just calm down. Calm down. See, no, we're not focus. No, I understand. Yeah, it's time. Si kyayagala ddala kuba abakuwano wange yadde omulundi ogumu bwe guti malaaya mmwe mwonoonya amaka gange mukazi wange mukwanira abasajja kimanyi nono gwemuleetedde mbiseewo wowe mbise Don't try me. This is my house. James! No! How about this, James? James! James! James, I'm free. Please don't! Listen to me. Chetugendo kola. Tukumogode kuzibe. Mumpulira. Tukumogode kuzibe. Tukwante maiji, tujitwale, tujifulumye ekibira. We saw him somewhere. Kwangazi. Alinawo abagenyi oba onojja ategeseewo ne kaddina ate n'okusaba paka ku makya. Sawa, mama mugambe sigenda kibula nange ninawo abagenyi. Kale anti. Mukwano. Anti awo waliwo tomato sauce. Nedda mukwano. Sawa, nedda mukwano apaana nja kwesimira onomanyi genda ogambe maama omundabire omugambe nja kujja olunaku olulala owulidde. Kale anti bye. Bye mukwano.
Hello. Hello. Ajabaliko. Kale sema ajabaliko. Njagala Momo. Momo? Ataliwo baba. Ati mpulidde ku ddoboozi li. Taliwo. Kati mpaka tebe nkole. Mulinde. No, babi taliwo. Taliwo. Naye kamulinde mu katono. Owaye nkugambye taliwo abadde atya. Taliwo. Jo waye kati nze njagala gwe. Genda taliwo. Taliwo. Twala muli okutuka. Mama, kama tunuanga abafiri. Mama, sasa kwa mama. Kali. Aliwo mwana watu ngatakuwa tusimisa nkubira. Mama tia kugamba kuchate. Yafunya mukasafari akama ngo. Tasobola genda safari nga kimanyi tulina okusaba. Sha, James n'atangamba. Mama mmanyi byeno bimundo. Sete. Ekisenge kyange kikulu mpulira njagala kukyusa kunaba. Ekisenge mama. Mama kanzobe ngene kirongosemu then ngomewa. Tufaayo tewali bisimu mwana wange. Mama kuleke baana bange kubo ndigiseemu. Kyebiri munnange tewali ntakuna mu mulimu tyeno. Tewali kusiba baana bange naye bali tukuuma eno. Mama. Edi njala kubuuza. Mwakola mutya mukuuma abaami bammwe? Baana bange musobola obufumba ennaku zino kweza enjala zemulina. Enjala tezirina buzibu. Abaana b'ennaku zino temukyayagala kufumba. Singa n'omuyigira ku mukwano gwammwe. Agumya mwana wange bannange. Era tuyigiriza mama. Ate lwaki mwana wange kasita ekisenge kitukula kamala gagenda bwekyo. Mama twala kufuza mu kintu kiseera kitukula. Ate lwaki kasita obuliri butukula. Abaana mwangambye nti no James agenze safari ate ngesimanyi. Mama simyagyerabidde. Naye ate James n'atambula nga taŋŋambye. Mama kati olutayinza okulimba. Siganye naye simanyi baana mu mulina kyemukweka. Amazima gali nti sina kyesitategedde wano bannange sitegedde kintu kyonna. Mama toneesiga. Nze pressure zinyuma. Tufunye mati amataragira keka teruna
Nenda mumu, mpulirize kati. Mumu, ebyoka kubanga kino kibula tulina okikubanga ekya olwedde tukuzi kati bino ebyokweka byemukwakweka omunadde omukoka bagenda babutaki ate na tulina okikubanga ekya bakubanga ekyo byonna gyetukola zembagamba mwe muli bakazi bagenda kino kyemuzanyiramu obulamu obwange tuvewa ate sagala kule mwe temungamba nti zatalaba bulungi nze nsubira wano wetwalesa emmotoka wano wennyini wano gwe tolaba ekyo ekiti wali eri wano tugenda kudda tutewaka ndaba siwe wano wetwalesa emmotoka wewane empira gyereyo giyo gyo gwe tugiraba tugenda kudda tutewaka Okay, it's okay. Muje wane. Asabayo no. Muje wanene. Kyetugenda okukola mumpulirize. Kyetugenda okukola. Tugenda kwawukana babiri. Tugenda nonye motoka nengeri je mwe mujja agenda basatu. Ze ngenda nona. Tugenda tutalize ndi nawe. Sagala omali obudde tetulina budde. Okitegera? Bwe genda na banenga temukola nsobi mumbuze bulungi. Temukola nsobi ne mwawukana. Mukiwulira? Fe tugenda kwatena. Mwe mudde side zenu. Ola wakinduza. Necho cheche bilese cheche mmomo. Note yagende. Bagenda kutusira, bagenda kutusibira bwerero okubange. Yagende. Bagenda kubujone motoka yesu. Kibanga binti n'ekitugala. Ndaba kitugula. Abaana bali. Ndaba baabudde. Enakole tisiya James. Anasindaga muntu ya James. Musimu ekiri omwana yalazeewo ebintu byonna n'abireka nga sikyatera okukola lindako kino ki nga bulabika luno omusaayi kuno omusaayi gwennyini kigenda mu maaso. Mamo! Gwa mamo!
Mama. Nango okusanga munange. Wasize otye? Bulungi. Mwasuze mutye? Tufaino twasuze bubi. Ate kiki? Munna yakubuliddeko ku kyogenda safari. Mama ate safari eyawa. Mbu yagenze safari naye mutayina muntu yenna gwe yabulidde. Lindako naye nedda. Safari eno gyoyogerako erabika si kyekituufu. Nze memory mukyala we yaŋŋambye ndi James yafunayo kadirwa kama unagenda e Dubai. Biba bitanga tebikwatagana. Mama. Kasitane safari na kasana Dubai nayo safari sina kyakikulira. Bizibu naye mama toggwako bisesa. Mwana wange katuvudde mulwala. Ye mama. Mbadde kyendiko wano. Kutambula katikati genda ku police. Memory ono yalina tubuulira kiki ekigenda mu maaso kubanga n'essimu za James teziyitamu. Ate momo muve nako kubanga nkedde ku makya ng'omwana simulabako na banne. Ate jjo nabalabye ng'abaana bo beebuza nnyo. Ngenda okuzuukuka kati nga ndaba wallet ya James. Kuliko n'omusaayi ku gundi ku kisimu. Wallet n'omusaayi? Mama bintu bino tubiggyemu omuzannyo. Mbadde nsaba tugende ku poliisi ng'obudde bukyali. Mwana wange kulwaki essaawa zino wondabidde wano nga nfulumamu bweti. Tugende mama, tugende. Tambula mwana wange tugende. Bayambe mchase banenya. Nina obuzibu naye simanyi oba gwonna okusobola. Buzibu buti. Nena still tojja bisobola. Mama kakana. Wamanya butuze wano ku reporting case involving abantu baffe babiri James ne mukyala we Memory baabuze. Tuze ne mama tusobole okuyambibwa okubazuula. Mubeerawo. Bannange njagala buyambi. Nyabo obuyambi ojja bofu nasoko ngambe mubeerawo. Ntebe. Babuzedde. Ennaku bbiri emabega nyabo. Kakana mumbeko gwenkubirawo. Tutu walikoze. Mama. Abakulu. Mbayambe muki? Kandi kiki? Mtabanyo. Ne mshala. Nakalele mukanga. Okay. Mama soko kakane. Soke mumbulire buzibu ki? Mama sebo. Nsaba obuze mama kuba yabadde n'abantu abo. Mama kiki buzibu ki? Mutabani wange yambuzeeko okumala ennaku bbiri emabega simulaba. Mutabani oba mutani? Kagoda James. Kagoda James. Kagoda James yabulidde wa? Yabulidde simanyi gye yabulidde kulwaki nze ku poliisi. Kati gwe wategedde otya nti abuze? Okumala ennaku bbiri tataliiwo nga simulaba. Ate jjo nalabye wallet n'omusaayi awo mu nnyumba awo saabitegedde bulungi kwe kujja wano kwe kukwata munene tujja wano. Yabulidde waka oba yabulidde ku mulimu? Yabulidde waka kubanga yabadde waka n'agenda safari. Waka babeera abantu bameka? Babiri ne mukyala we. Mukyala we bamuyitani? Kagoda momo. Kagoda momo. Mu nnyumba eyo mubeeramu abantu bameka? Afande nkugambye babiri.
babiri bokka be babeera mu eyo ennyumba. Ono nyamba tunyambe. Maama kakkana ndi mu kuyamba tuli mukola no statement ndabe we nkuyambira soko kakkane buli kimu kigenda kubeera bulungi kitegedde. James yakolerawa mukama wange James akola nange kujja ekyaya tukola emirimu gyekimu naye ennaku nga bbiri mabega mbadde sikyamulabako nakoma okumanya nga yafuna kadimu n'agenda e Dubai naye ate mukyala we ne maama boogera bintu birala kyovudolaba nakisuse nengende waka wa maama ewaka wa James atuyambe wasemba omulaba nga agenda Dubai saamulabako kubanga n'essimu teyankubira kati gwasemba ddi omulaba nnaku nga bbiri mabega ssebo gwe bakuyitaani bambita Lucha Tony. Kitegeeza gwakola ne James. Yes, nzakola ne James. Mama tujja mulaba. Wasemba omulaba ku mulimu saawa mmeka? Mukama wange nze nasooka okuba ku mulimu saamanya saawa gye yava ku mulimu. N'omuleka gwe wava ku mulimu saawa mmeka? Saawa nga 11. Then kati naye ogenda waka nga tomulabayo. Nagenze waka nasanze maama avaayo eyo story nga bagikubulidde. Maama jakukana mwana we yabuze afande. Twanguye ebintu bino bambi omukazi ate mu mbeera. Buli kimu kigenda kubeera bulungi. Ongambye wava ku mulimu n'omulekayo. Yes. N'ogenda otuuka waka nga tomulaba. Then kati gundi zino katuzikwate tugenda tandikirawo onoonyereza. Yes. Kitegedde. Maama kakkana buli kimu tugenda kikolako. Mwana wange muwe kontakitayo asobola kukubirako nga obafunye buli kimu ekisukola ki. Kati afande nsaba otwale ennamba ya maama. Kati jimpe naye fande mpaya akapapula tuteekeko namba y'essimu. Eba jimuje kali ogiwandiika. Nona akuwe namba ye. 070 mwenda 55 ana mama sanfu mukaka mutano 0 musanvu 8 musanvu 9 musanvu 5 musatu 5 musanvu. afande tata bambi munkubirako ne manyo maama kakkana era ne wakaawo tugenda kujjawo tukunoonye tulabe buli kimu kigenda kubeera bulungi. Nsaba okakkane ono naye akuwadde namba y'essimu. Afande ekintu ekisobola ndowooza oyinza okuba okitegedde. Afande kubanga fayiro z'abantu zonna eziri pending ezeetaaga okuleetebwa mu ofiisi. Ndowooza afande neno tubadde tuli mu gimaliriza ndowooza nzireete lumu. Kale tuli mu gimaliriza no ngenda gireete. Oh yes, come in. Oh, Council Doran, you're welcome. Yes, Afande. Yeah. How are you? I'm fine. Good morning. Good morning. Yeah. Can I have a seat? Thank you. Yes. Yes. Afande. Oh yes. Well done in our case with Kabugo. I think it's close, isn't it? Oh yes. Yes. Kabugo. Yes. Yeah, The land fraud, yeah? Okay. The reason why I'm here is a case of James. I'm on so much pressure to produce him, to produce the criminals in court by Monday. Oh yes. I'm happy to tell you that for the case of James, the investigations actually they are at their final stages. Oh really? And we are just ready very soon, probably the end of the day. Do you think I can get the file by tomorrow, 10 a.m.? 10 a.m.? I'm sure this is the process we are going through with. And I'm also very happy to say that Kanegu Daniel's case, narcotics, was done perfectly. Was closed. Okay. Was done perfectly. Thank you so much. Thank you, Founder. Come in. Fande. Yes. I salute you. You're welcome. Hello. Hello. Good morning. Morning to you. Dear Fande. So far? Yeah, you can have a seat. You're home. Okay, thank you.
About the new cases we're having, tulinawo gundi kesi ono James. Okay, James. Ndowooza yo twagimaliriza bulungi. Very good. Kozi yadde nga tukyagenda mu maaso neno ya Exakt waliyo ebifaananyi bye twakwata ku kamera era nosuubira we naaba nva wano eno ojja kumpaako kamera gye twakozesa tugende tubeereko ne bye tujjako. Naye nga James byonna byonna byawedde mwebiri byonna era mwebiri mu gundi eyo. Kesi ya James yonna eri complete. Byonna byonna byawedde. Naye nga bwe ngambye kamera gye twakozesa ewa gundi kanene waliyo ebifaananyi tubadde twagala okwongera kwekenenya. Ne kamera bade tunagijjawo. I think ojja kugenda ogijjemu okikozese ola ekisita ekyetagisa. Kale neyanza kale. So Council Doreen. Wow, I found it. Well done. You've had it. Well done. Yeah, the file is here. And actually we are doing our level best to make sure that by tomorrow 10 a.m. everything is going to be okay. Perfect. Or presenting Perfect. that. Well done. Yeah. I just enjoyed working with you. Welcome. Thank you. I'll wait for your call at 10 a.m. tomorrow. Thank you for coming in. Thank you. I'll take my leave. All right. Thank you, sir. Baby. Suka tugende obudde bugenze. Bwetaba nti obudde bugenze. Suka tugende obudde bugenze. Chichi gwe naawe. Obadde ki? Ndabayo nokano gwe. Chichi mukola kiwana ati. Ate obuuza ki? Ye momali. Simanyi twayawukanye mu kibira saa kulima nti manyi ne waali. Nema tuve wano. Emotoka mwaje. Twayawukanye. Waliwo. Ate ze nabagambi. Temwawukana kati ndaba bye mugenzi okola ddala. Kati tunamusanga. Simanyi. Nema tugende. Waliwo mukazi watu kangende munonye. Atugenda munoonyeza wana. Wano ite waneno tetulina budde kati. Oga munoonyeza. Nema tufulume. Umanya? Mwe. Mfaka msi. Tutugenda kwa. Mukakani, tutugenda bila mundu. Ndikugamba. Kati mulowooza tukole ki wano? Tunonye motoka? Tunonye omulambo? Oba tunonye munafu atubuzeeko ati tukole ki? Mulaba okwekyala kyetulina okukola wano tukikolere momwe tusooke tunonye omulambo buli ekyemotoka tunakiddako oluvannyuma kyetulina okukola mukiraba ate kyemanyi mutyawo naye kyetugenda osooka kola momo mpuliriza mugenda sigala wano manyi ndale baluma sirika mugenda sigala wano nene mbanoniza ekyokulya naye temuva mu kifo kino mukitegere okitegere basanga wano
nkyakala nyanze. Olwedde nina ebisimu byange. Tasanyusa okulabako afande. Waligambye nze owa poliisi. Karibu sana. Era ndese. Afande. Nga wenkulabyeko omwana wange omulabe. Omuzudde gye musiramu? Nedda. Tulina obubuuzo butonotono twetwagala okubuuzaako. Tewali buzibu wekiba nga kitegeeza ku James. Tulina okwogera buli kimu. Buzibu ki? Omwana we ayina emmotoka. Ayina emmotoka naye engeri gye yali akozesa emmotoka ennyingi. Nsobola okugirabako bwe nti neetabyera nti naye emmotoka ya James. Yinza okuba nga motoka yeno bweti. Kana yanyine n'emmotoka ya James Ssebo maama taata mwagisanzeewa mukama wange. Taata mwagisanzeewa mmotoka y'omwana wange. Tulina gye twagirabye. Eweeyo. Naye kino kigenda kutuyambako mu kunoonyereza. Era obudde tulina butono. Katugende tukole omulimu ogwo. Ate buli wa mwana wange. Ogwo gwennyini tubadde twagirabye. Nebisali tusa omwana wange kaasubira omwana wange. Twagirabye tubadde tunoonya. Omwana wange maama. Ekintu kino tuliko era tugenda kubamu. Kati tuyanza nnyo okubako. James wange. Taata yamba. Yambira omwana wange. Mushalo?
Natasha. Natasha aliwa. Abade yebasiwa naliwo. Ageze kufuka wa mulabako wano. Natasha. Mumanyi? Tukole bwe tutyo. Amen. Mama. Mumpulirize bulungi. Mugenda sigawa. Tugenda kulonda Natasha, okay? Mugenda sigawa. Nze ngenda nze. Mukitegeka. Alaika agenze kufuka. Tagenze kufuka ngono obudde bugenzi. Tetulina kati. Tasha. Taliwo. Tasha. Mukole kyembagambe. Nze ngenda kwatena. Ngenda kudde. Mwe mudde. Naye nga mwegendereza. Pamela, comieron. Pamela. 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 Pamela! Pamela! Pamela, tô te encorando. Pamela, tô te encorando. Pamela!
nafa maama olowooza wali osobola okunzita onzite ondeeta mu nsuule eno n'emikwano gyo kwega mu nsuule mu kibira ensolo zindye ebinyonyi bindyemu amaato mukwano mukwanizamu omuli kati kyewali onjagaliza olwaleero kyenkuwa ngenda kutta nkuleke mu kibiramu Mami. Mama,